Prime Minister manyi ennaku zino Uganda yafuuse ya katemba tunyumirwa kubanga ne bwataddemu nti mbirabiddemu batandika katreninga ku gundi Prime Minister yaddayo ogenda mbirabiddemu n'abanga abirabidde ne mugenderayo gwanga bwekyo liri kusaawa ne sijja kuvunaana abantu ba mafia sijja kuvunaana bali mu gavumenti nejja kuvunaana bannayuganda okuba nti fefe nyine nti yaffe twagita netuleka buli omu n'akola kyayagala buli omu ng'atunula butunuzi yeebase kintu kino kyatandikako omukulu nga wagambye Simba sometime back mujjukira mu biseera ebyo twagezaako okugamba eggwanga nti waakiri bane tutambule tugende mu tawuni okutuwaka ndoza yatandikira mu biseera ebyo ensi yonna abaana baabasuubuzi batuvumirira mwakulinnya bintu byaffe mutukola muze mutwolera business and what have you 10 years after common sense bakomye omutwe kikomyo kyayogerako 10 years ago duli bali singa balina amagezi bali ku nkole ya kigudde wani yes singa balina amagezi tebinkwata tugendera wamu biseera ebyo kino tekyandibadde olwaleero teri n'omu yandibadde aliskinga kwongeza mafuta abannayuganda bakambwe nga lwe baliki abatono abaali bakirabye naye nensi buli omu yeefaako yekka buli omu alowooza aze kasaka nina kendya kijja kukwatira kikujje mu buliri kikuzuukuserwa mpaka ensi etabuse ne Prime Minister yakwogedde mwandibali mukola ki mwekalakasi yakwogeddemu in passing Prime Minister lwaki mugagula something like that nze mba njogera ku mpewo lwali abadde yali agamba ndowooza nga Honorable Dombo kyagaye ky'Ekenya omanyi Kenya bo balangira bayisa ku social media ne baga enkya mwenna temuvuga motoka naye bo bawooninga namu nti n'agivuga onootulaba kakati ffe twakikola ekyo mu biseera biri abaali tebaagala tugoberera kati embeera batugobereza lwa mpaka nti amafuta olwaliro saagala gaa nti gankwatako nnyo njakwogera mazima nti nywa diesel bate sinakula petrol station etalina diesel nebbeeyi ya diesel ati era ekyaliawo nya 1,200 bwetyo ate ffe lubaka tulina omukisa ndooza mu Uganda yonna ffe tulina petrol station ezisinga okubeera fair zisinga okutunda amafuta wansi mu Uganda yonna ezeffe mu lubagawo ate nze nsula muki mu lubaga kati bano mu Baganda bakabira ab'ekakuuto okulaba nti akasanvu ga mmeka ffe tuganywa kunnya kati soogera kubanga kinnuma nnyo sagala kulimba to be fair naye njogera kubanga bannayuganda buli kimu bakitunuulira ekyo tekinkwatako muba Kikonyogo mulabika mwina bizibu byammwe ne baddombo ndoza dombo mulaba nga anyirira ndoza n'omukwati w'effitina nojja ku leediyo oyogere common sense singa babeegattako mu kiseera kiri kyekyandibaddewo anti n'otegeeza gavumenti tewaliwo ebintu byotazanyisa kino ekyamafuta kikwata ku ggwanga lyonna kikwata ku ekonome yonna ffenna tulina kubanga tukitunulya nga tetuseka kuba ffenna tukola ki kitukwatako naye nga tutuuse ku levu ntulidde muganda esimbwa ng'ayogera weyaba tutuuse ku levu nga ffenna omutima amaanyi gatuweddemu tukkiriza nti kali akakundiko katonda ekoya katonda kokekaba kalya katubeerere tuboneebone kokekawenda okukola ki okusalawo tusakye level ti president tukana okugamba tumalekasa bazimba 5-star hotel ati president Museveni yeerabidde ffe tunaabeera abaavu ekisusse terina omwajja agenda kulya mu hotels ezo tevola kati bizimbe biri mu Kampala mwogerako wano simanyi singa omuntu yali abba ssente wakiri n'azimba industry wakiri ategayeko nti is a better thief ng'omuntu wajja nakubba akana kujjako amasaadi kukonaga kakasukireyo 2 zono yambala enkya wakiri bali batukola bati mukulu Ddumbu bagamba abasajja obamu balaga naye n'ozimba ekizimbe naye wenyini obba ssente olabika wandibadde muwagizi wa Robin Hood w'ebiseera biri n'ogenda n'obba ssente n'ozimba era ekizimbe ekitagenda kuvaamu ssente n'ekikumi saasomanye economics nze onansonyiwa nebisoma economics atumanya oli wa chemistry naye nkirabula bintu omuntu ozimba otya ekizimbe nga teweyagenda kipangisa sente wakisiwasika mu factory n'okolamu wakiro bubiriiti singa tebikyava China mukulu Dombo President Museveni yaga nti babba ssente bakola mu factory nandikaye nawe tusibiriza amaaso wakiri tujja kujja mu taxi wano naye n'ozimba ebizimbe naye bitalina mugaso President Mulama nagati kasaba zimba 5-star hotels ani agenda ozisulamu okiraba kakati bwe tubeera n'eggwanga ng'abantu bavudde mu lulu
ne bayingira mu lugube tuba tufudde ndole bodina agenda ku buffet na serving emmere na serving efi mukaga na nene erabidde enkoko enkulu nagireseewo esaagi nakwate sowaani endala nayo nagenda naginona nagiteeka ku mmeeza bwati atasobola kugirya nkulu ddumba abantu bano sente bagenda zikozesa ki mu bulamu ng'ensonga eyo tegivaako nja kumaliza akantu kano ebintu bino bituluma kubanga tubalabe bangi nnyo sente ze babbi zibamala okulya n'abazzukulu baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu ne babeera nga balina sente lwaki tebakomawo ne bagamba nti kaakati katukoleyo ku baana abalala wanudde kino kyogera ku mpewo abantu bano abali obubi bajja kujja bagaye nti kamuwatima waffe na tufiire tukole ki tufiirwe ate unfortunately naffe ne lutayanono tujja kugendera mu batalina nakye tulidde bajjaga lwaki namwe muyina emmotoka namwe lwaki muzirina muleka sente muzijja mubali naffe ffenaffe bakole ki neddombo dombo manyi alinamu ye ng'omuntu olaba bayogera alinamu ak'obuntu be batonoonya bali mwenalemu abalinamu ak'obuntu ate yete ne baba balira biri ebyabwe bya ddiiru zaabwe tebasobola musembeza tebasobola namubuulira kuba tumanya ayinza tebasobola that's a fact of life we know them naye kikulu bali kutaddi lwaki tebakomako somewhere kati nobonyabonya ensi yonna amafuta nogateekayo nadde ndi ku petrol station ejjo nga ngenda okunywa amafuta nenda ababodaboda bami bonna bazibu bagaa tiwali petro ebbeeyi waliwo eri nnungi nnyo 19,900 naye nga tiwali petro at all n'ogamba nti eggwanga lyonna lyonna n'olireka ku masse manyi muna bizinesi ojja munenya kukola magoba mangi twogere mazima manyi saa kulimba tujja kumunenya kukola magoba kigendererwa ki yagenda kukola bizinesi kukola magoba as much as possible atereke sente ze bitabukira ye ng'akola ki kakati gwe gavumenti olekera otya muntu gwe president Museveni walayira okulaba nti welfare yange nga Kikonyogo ebeera nnungi n'oleka bizinesi man gwe yabasalawo kyengenda okulya Honorable Dombo